ate twabibagamba lwakuba nti nabasinga obungi muli bakujjukiza nabagamba nti waliwo kye batya era ekyo nze kwe nnemera waliwo kye batya bamanyiwe mukuŋŋaana nga muli official muyina kye mugenda okulangirira ensonga teri kukugulawo kitebe ekya NUP oba ekavule si we wali ensonga kubanga ne mukusaba mukuŋŋaana okusaba Mukama Katonda era nawo baabagaana ate ekyokubiri ennyumba ne bwe togiguddeewo ne bwe tosaze kaguwa era ogisulamu ekitebe ne kibanga tekiguddwawo officially era kisobola okugira nga kikola emirimu so ensonga si weeri naye baagala bamalira budde na kubatwaliriza ku ekyo kye mwagala okulangirira ye phase 2 nakibagamba era nzaawe nnemera kati ndowooza asimanya deputy bikisimanya deputy RDC simanya RDC naye kati awe ebiragiro naddira activities z'ekibiina ekiri mu mateeka mu constitution na postponinga kyokka ne mumulaba era alina posta omuntu agala okwesimba okuba MP awulira yandeetaaze okubeera MP jasi MP sebo kati naye aw'amateeka apostponinga kyekiddako buli gye mukoma ennyo okubeera soft ennyo ne mukkiriza babanyigirize kyekiddako ne kiyamaani w'ekitundu bajja mu influence nga bwe muba mukuŋŋaanye nga bagamba mukendeezeeko emizindaalo oba leero abantu bamuno tebawulira bulungi mu kitundu kyange wano ekavule so bandyetaaze nti leero fulayinte temuteekawo mukolo mujja kulussawo ku Mande kati ate ku Mande twafunyemu bweti buli wokkiriza omuntu okukunyigirizaamuko katono enkyakomawo n'akunyigiriza nnyo oba okitegeera kaakati bakama baffe bino ebintu tubibalekedde ekikulu kiri nti naffe era twali tulinze waneeno phase 2 engeri gyerangirirwamu naye nga tetugiraba ekikulu si kyagirangirira official ekikulu kwe kudraftinga ne mufulumya bagita roadmap ne mugifulumya ffe ne tugitambuza because ebitundu bye tumanyi ebiddako ebyawano mu sento bali ku social media ffe kasa mugituwa ne tutambuza ku lunaku weruti ne bweruti tuli wakiso abe wakiso bajja kimanya okitegeera gye tulinze neera tubadde tetugiraba nga twebuuza lwaki tetugiraba oba mukitegeera baganda bange naye ngaawo wewali omulamwa awo wewali omulamu awo kyekibatiisa bakyagula kadde nga we tuba tupulaningira bakyagula kadde okulaba nga bapulaningira eno phase 2 kati era wentumirako ne baganda bange bonna betukola omulimu ogumu guno ogwa blogging nga naye mwe buli kaseera mubeera mu diversion mubeera mu ebyo sima kugira noyomba nono noyomba n'oli oba okitegeera ekintu ekyo si kirungi ffe ne munaabeera mu diversion ne bwogenda mbweyogera ebintu ebyo ebisasamaze ebyo okitegeera simanyi ofune gundi mmeka affe tujja siga wano nga tubagamba omulama kuba wano weetuli tetulina tubaddewo era weetuli waneeno tujja siga nga tubagamba ensonga ez'omulamwa paka we munaatwegattako ntubeera nga ebiina amakulu bye tuwa amakulu ebitalina makulu nga tetubiwa makulu nga tubiraba bulabe kuba ffe kennyini bwe tutabiwa amakulu nga ffe ab'enkyukakyuka tebalina gye basobola bitwala biremerera mu kkubo oba mu kitegeera so bakama baffe awe wali akabadi ensonga tuzibalekedde naye nga phase 2 eyina okuloadinga naffe era tuba tujja gibanja ate ng'eyina okuloadinga kubanga nakyemalira gy'atayagala amannya n'eddoboozi olunaku lwankya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu the President yalangiridde nti enkyalo tulina okugulawo ekitebe kya National Unity Platform mu butongole ekisangibwa Makerere Kavule bino olwabagudde mu matu Deputy RDC Wekawempe yavuddeyo n'agamba nti tebalina kigulawo olunaku lwankya era bongereyo ennaku ze bagenda okugulirawo ekitebe ekyo kubanga olunaku lw'enkya luliko emikolo egy'enjawulo mu ggwanga eminene nga terugenda kusobola kukolebwako mikolo gya ggwanga ne National Unity Platform egulewo ekitebe kyayo. Kyagulanyi Ssentamu yeebuuza nti bwe lubako emikolo nze nina omunene mu gavumenti gwe mbadde mpisente yadde yeetagisa okubeerawo okugulawo ekitebe kyaffe oba nze waliwo emikolo gavumenti gye yadde mpiseeko nti nnaalemerera okubeera ku gavumenti kye yampiseeko n'ekyaffe. Kyebuuzibwa Deputy RDC yatandika ddi okuwa ebiragiro NUP kibiina ekiwandiise mu mateeka era nga kikkirizibwa okukola emirimu gyakyo mu butongole naye kyannaku nti kakati bakiwa n'ebiragiro nti tekirina kugulawo kitebe kyakyo baagala okukiremesa okukola emirimu gyakyo kyokka nga ebibiina by'ebyobufuzi ebirala bikola emirimu gyabyo nga tebyabikuba ku nsolobotto
Kino nno kitegeeza ki? Batya NUP batya okulaba kikyezzaako kubanga bamanyi bulungi nti NUP weekuŋŋaanidde wonna wabaawo okulangirira ekyenjawulo. Kyagulanyi Ssentamu bamweraliikirira kubanga ateekateeka okuddamu okutambula mu country tour phase 2. Bakimanyi bulungi nti ayinza okukozesa chance eno enkya n'alangirira olunaku lwagenda okuddamu okutambula ate nga kyekintu kye batayagala kuwulirirako ddala. Batya National Unity Platform okuŋŋaana mu kifo nga waliwo okusaba kubanga era wabaddewo omukolo ogw'okusaba olunaku olw'enkya nga tujjukira ne ku independence ekamwokya wali okusabira bannaffe abazze bafiira mu by'obufuzi naye era nabo babagaana okuŋŋaana kubanga kwalimu okusaba. Batya nnyo okulaba bannaddiini nga bali ku ludda lw'abantu. Batya nnyo bannaddiini okuyisaawo message ng'eraga abantu nti bannange eggwanga teririna mirembe, bino byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga bikolebwa gavumenti eri mu buyinza kubanga bakimanyi bulungi nti gavumenti etya nnyo okulabisibwa bannaddiini nti munnaddiini bw'anaayisaawo obubaka obwo bw'anaayimirira katuuti ng'asaba ng'ate ali ku ludda lw'abanyigirizibwa n'alaga nti tusabira eggwanga olw'ebikolobero ebirimu eby'ekiwamba abantu, balabira ddala nti ekintu ekyo kiba kibakuba. Kyova olaba tebakkiriza National Unity Platform okuŋŋaana mu mukolo gwonna kasita guba nti gulimu ekyekuusa ku kusaba. Naye bino byonna babikola kulemesa NUP mu ngeri y'okugitiisatiisa nti batye banafuwe emitima bagambe nti tukyasobola kukola mukolo ki mu Uganda wano. NUP eriwo ku musingi gw'amaanyi g'abantu kubanga yali people power mwe bajja ekibiina kya NUP. Kitegeeza nti kati abantu banalaba nga banyigiriziddwa nga gavumenti tekyabakkiriza kukola bintu biri mu mateeka, kitegeeza nti kajja kutuuka akaseera batandika okukola ebiri wabweru w'amateeka kubanga bajja kola nti bamaliddwako emirembe gyabwe. Deputy RDC neyaganye NUP okugulawo ekitebe kyabwe naye munnabyabufuzi yeesowoddeyo nti ayagala kwesimbawo ng'onayagala kuvuganya honorable zaake mu mwaka gwa 2026 singa wanaaba wabaddeyo akalulu ka bonna. Kyewuunyisa nti naye yeetaba mu by'obufuzi era ng'ajjira ku kkaadi ya NRM naye yavaayo n'ayimirira ku bigere bye n'agamba nti mu abe NUP temujja kukkirizibwa kugulawo kitebe kyammwe kubanga kye mukola tekiri mu mateeka. Twebuuza nti kigenda kubeera ddi mu mateeka? Tugenda kumanya ddi nti kaakati NUP emirimu gy'etandise okukola gikkiriziddwa okubeera mu mateeka? Kubanga yavaayo okuvuganya Mwami Museveni, yavaayo okuwakanya ebikolwa bya Mwami Museveni ebikyamu. Kyova olaba nti bo buli kye basalawo okukola kiba kiri bweru w'amateeka. Ebibiina ebirala byonna bye bikola bibeera mu mateeka kubanga bakimanyi bulungi nti bali mu nsawo za Mwami Museveni mwe bazannyira. NUP yagaana okufugibwa mu nsawo za Mwami Museveni. Kyova olaba nti baagala okugifiirako okulaba nga buli weegezaako okubaako omukolo gwetaddewo bagulinnyamu eggere. Olunaku lwankya Kyagulanyi Ssentamu yalangiridde tannalangirira nti tetugenda kukkiriza kukola kye tubadde tuteeseteese. Bannayuganda bagenda kukera kweyiwa ku kitebe kubanga omukulu yabayise okuggyako nga yavuddeyo n'akola official statement nti tuyimirizza tujja kikola olunaku bwe ruti. Naye bw'anaaba tannalangirira bannayuganda basuze beesunze nti bakera ku kitebe e Makerere Kavule.